ngenda kukuba Bobi Wine amasasi agagenda kumujja mu bulamu bw'ensi. Sagala bintu bisumbuwa muzeeyi akolidde abantu oleese mirembe. Vidiyo eno gye ntandikiddeko nagiraba mu ntandikwa n'enjimma obudde. Ne ŋŋamba nti oba oli awo tegenda kutambula nnyo kuleeta bantu kujagalala oba kubakangakanga. Naye olw'okubeera nti vidiyo eno etambudde nkakiddwa okubaako kye njogerako. 1. Omuvubuka ono ali matigga olw'ebyo bye yayogedde. Yandibanga yabyogedde nga biva ku ntobo ya mutima gwe, naye ate yeerabidde nti obudde bwe yabyogereddemu bukyamu. Tuli mukadde nga mwami Tibahabulwa ekintu kyakuuma ennyo obutatuukako bulabe ye mwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine, kubanga amanyi implication ey'okuvaawo kwa Robert Kyagulanyi mukadde kano. Amanyi implication ne bwe kiba kiwundu nga kye kigudde ku mubiri gwa Kyagulanyi, ebiba bigenda okuva mu kiwundu ekyo kyaba afunye mu ngeri etategerekeka, oba nga kimuteekeddwako ab'ebitongole by'okwerinda oba omuntu yenna omubi, byonna biba bigenda kuteekebwa ku NRM mukadde kano ke tulimu. Era vidiyo eno njagala nange munnyame muginsharingireko etuuke ku bali mu bitongole by'okwerinda naddala abali mu gavumenti ey'NRM, kubanga eyamba bo ffe bannankyukakyuka yandibanga tetuyamba. Bye bino ebimu ku bintu bye badde bajjanga boogera ffe ebitatukanga era ebitatuwugula na ttama, wabula bandibanga bo byogera bo creatinga fear mu mitima gyaffe nga bannankyukakyuka, kumbe bye boogera ate byongera kuba kunamya. Let me tell you people, omuvubuka ono mulaba ayogedde ebigambo bino wa boda boda, avuga boda boda, yandibanga alina mu bitundu by'entuŋŋamo. Omuvubuka ono ngenderedde n'endaba content we yenna gwajja ateekayo nga yenna alaganga awoninga akangakanga n'okumalamu amaanyi bannankyukakyuka abali emabega wa Bobi Wine, n'okwagala okuportrayinga ekifaananyi nti gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa yeyina control ku bulamu bwa buli munnayuganda. Omuvubuka oyo bw'atakwatibwa, bw'ataggalirwa mu makomera, ne wabaawo embeera yonna etuukawo leero ne bw'ebeera nga tegudde ku Bobi Wine oba ku muntu yenna owa famire ya Bobi Wine, mukimanye nti be bamu ku batujju n'abayeekera abali mu ggwanga lino. Kankadde mu ntegeere ono ku ngeri gye mmanyimu mwami Tibahabulwa n'ebyafaayo bye mmanyi ku mwami Tibahabulwa ebitono, yandiwambibwa n'okulabwako n'ataddamu kulabwako. Omanyi baganda baffe abavubuka bwe tuba tunoonya content, tunoonye content agatta ettofaali ku ggwanga lyaffe. Tunoonye content nga tulina omulamwa ebigendererwa n'ebiruubirirwa, nga content oyo tugamba kale bwe tumuteekayo omulamwa gwe omukulu gwe guliwa. Fe content gwe tukola newankubadde nga bo bagamba akuba gavumenti, tuba tulaga ebyo ebikyamu gavumenti byekola, ne tulaga n'engeri gavumenti gye yaligonjoddemu ebyo byekola mu bukyamu, ye content owaffe. Naye content alimu okukangakanga n'okuthreateninga okuggyawo obulamu bw'omuntu, bwe baba nga bulijjo bakwata abantu olw'okuba nti boogedde ku mwami Tibahabulwa, omuvubuka ono balinda ky'okumukwata. Bwe baba nga baakutte omuvubuka eyajja ekifaananyi kya mwami Tibahabulwa mu nju ya kitaawe n'agenda akiteekerawo ekinnya n'akibikako ettaka, ne bamulanga ogw'okuvvoola ekifaananyi, olwo n'awadde warning ey'okukuba Kyagulanyi ng'ate alagidde n'okulagira nti agenda kumutta na mmundu. Njagala b'ebitongole by'okwerinda muveeyo mutunnyonnyole kuva ddi nga abantu ba bulijjo bafuna engeri gye bafunamu amamundu. Kubanga ono omuvubuka tulaga nti emmundu already alinga agirina era ng'ali ready okukola buli activity ye gy'ateekateeka n'emmundu eyo. Kyemmanyi ku mwami Tibahabulwa ebintu nga bino biri very sensitive gy'ali, naddala ebirimu emmundu, kubanga buli muntu yenna alina emmundu mu ggwanga lino aba amumanyi. Kati omuvubuka ono bw'abanga tamanyikiddwa mwami Tibahabulwa oba wa byakwerinda yenna, alina okukwatibwa annyonnyole emmundu yagijjawa, kubanga buli alina emmundu mu Uganda tukimanyi nti mwami Tibahabulwa aba amumanyiiko, obanga omuntu yenna mujje erya Uganda erya UPDF oba ekitongole kyonna eky'ebyokwerinda kiba kimumanyi. Kati mutunnyonnyole
Kituuma mwami byakagaba n'abalala ababadde bajja boogera ku bya Bobi Wine ennyo mutunnyonnyola ono omuvubuka wa bitongole byammwe oba muntu wa bulijjo ye lwaki yetakwatibwa n'akangavvulwa omanyi mwandyogera ebintu ne mufundikira nga bibakanyuga mu ntata vidiyo eno muginsharingire in fact eno yo njagala mugimpushingire etuuke n'entebe ewa mwami Tibahabulwa agifuneko kopi kubanga bebana bamu ku bantu abagwana okkolwako mwami Tibahabulwa mu kifaananyi mwatudde leero ng'alwana akuume Bobi Wine nga mulamu tewaba omuntu yenna akulimba mu ggwanga lino nti mwami Museveni ayagala Bobi Wine afe kino nkiddamu era bwe wabaayo omuntu yenna ayagala Bobi Wine afe bebana abaliranye mwami Tibahabulwa ate abatamwagala kubanga leero embeera yonna etuuka ku Bobi Wine tereka mwami Tibahabulwa ne famire ye yonna waggulu ne bw'olabanga mutabani we yali aleeta amalala njogera ku Generali Kainerugaba ne we yali aleetera amabba bannyina amalala n'awandiika bye yawandiika byonna okusireteninga obulamu bwa Kyagulanyi kitaawe yamuyitanga n'amukomako n'amugamba ebyo by'oteekayo ebirala biteekeyo naye ekyokutta Bobi Wine kijjeeyo era tokifuna ne mutwe gwo lwaki amanyi amagoba agava oba agaliva mu ekyo kye yali ayogerako kati ono bw'abanga tali kitundutundu kumwe abe NRM mutuyambe mu muyigge mu mufune mu mukoleko mumala obudde bungi nnyo mu kukwata abaana bannankyukakyuka be mutalina kye mubavunaana naye ate ono eyowaako obujulizi nga agenda kutta omuntu n'emmundu mulinda ky'okumukwata abaana bannankyukakyuka mubajja mu buli kanyomero k'eggwanga olw'ebigambo bye baba boogedde nga n'olumu baba babawabula ne mubaggalire mabega w'emitayimbwa ono yaawone ng'okugjawo Bobi Wine mulinda ky'okumukwata kubanga mukimanyi nti Bobi Wine kyonna ekimutuukako threat eri gavumenti ye NRM era kyonna ekimutuukako famire ya mwami Tibahabulwa terekebwa kyekimu n'olwekyo oyo muggyeko omukono twolekedde mu digido nabagamba nti eno wiikendi tufunamu akadde k'okuyiga ate tuyiga bwe tunyumirwa leero eggwanga lino Uganda we lyatuuka n'omwana omuto akinogaanya era n'akunnyonnyola n'akubuulira nti mu butuufu Kyagulanyi abantu gwe batunuulidde ng'agenda okubatwala mu Uganda empya tuli mukadde nga tetukyetaaga yadde omulundi ogumu okwambala amakooti oba amatayi kuba obudde bwabyo tebuliiwo kumyumyula buguwa bwa ngatto waliwo omwana gwendabye mu bitundu by'entuŋŋamo okumanyanga enjiri y'enkyukakyuka etambudde nti n'ebitundu gy'obadde togirindirira kugiwulira gyeri enjiri y'enkyukakyuka omwana agambye bw'ati mumyumyule engatto era buli muntu yenna alina okulonda Kyagulanyi Robert Bobi Wine bwe yali ayogera nti buli omu abeere Kyagulanyi w'ekitundu kye omwana ono ekintu yakifuula paasono yagamba nedda entuŋŋamo nina okubeera Kyagulanyi waayo era nina okukiikirira abantu b'entuŋŋamo mu bitiibwa ebingi akatambi k'omwana oyo ke tuba tutandikira nako nga tetunnaba kulandaga genda wala katukafune ndyoke enkomewo Nueve entito. Move serious. Obriye gatsug. Touch ho okshaga. Chagano entebo munte. Ibirabena namkak. Into serious. Akaruga kanya gensho. Wena unestera chagwana akaru. Ofterezi hange. Ngereberem. Tukwatams. Tukareham. Chagwana tebembe. Bitwashura muntu. Un agent wa chagwana. Wantunga. The agent knowing the agent. Wa president chagwana. Hachrook shaka shagala kach. Chagwana muntu. Azuka chagwana. When chikauka. Munte ko munte. Bye. Ndaka tawni ngarabi. Musibeje. President Chagwana. Mujengo ni mkunda. Ndukunia ni mkwalemiru. Baba. Gwatuludde emyaka naawe omuvubuka njagala tubeeko kye tuyiga mu bigambo by'omwana oyo omuto bw'abanga omwana omuto ategeera omulamwa n'ebiruubirirwa Bobi Wine by'ayina eri eggwanga lino gw'omukulu ki ekikulobera okubitegeera n'obiteeka mu mutwe gwo
bwabanga omwana omuto akola omulimu gw'obwannakyewa gw'okubunyenjiri y'enkyukakyuka gw'omuntu omukulu abonyeebonye nako era alabye ku mbeera Uganda gy'erimu mu gavumenti eno eya NRM oba olinda ki? Uganda eno we yatuuka by the way lwafuuka lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka ffe bannyiniyo. Amawanga g'e Bulaya gonna gatuyiiriddewo omubiri naye ne bwe ganaatuyirawo omubiri nga ffe tetugweyiriddeewo mpaawo kirikyukako ya Labbi. Yali ticca eyayimba n'agamba nti omugagga nnaafugika naye omwavu tafugika. Era mwami Tibahabulwa ye yali amanyi nti kyanguwa nnyo fuga abaavu. Afubye okukuumira bannayuganda mu bwavu obutagambika. Afubye tukuumira mu mbeere tukaabya akayirigombe buli lunaku. Ye ng'amanyi nti no ye engeri gy'agenda okwanguyirwamu okutufuga. Naye olaba n'omwana omuto akiraba nti enkyukakyuka ebindabinda, n'omwana omuto n'akiraba nti Uganda egwanye ekyuke. Olwani abatamanyi bwe babanga betwali suubira okubeera nti tebalina kye bamanyi nabo bamanyi. Kati wano we tuli gwe munnayuganda nywera nina obutambi bwe njagala okupuleyingira bubiri tumale okubufuna. Obutambi buno bwe tumala okubufuna buyimba bwe njagala tugendeko mu mudigido guno katono. Omudigido guno tubeeko kye tuyigamu era buno obubaka bucommunicating gye muli. Gwabadde agamba nti omwavu weekaabire mugagga yalina okwekaabira. Era nali wano ne mbagamba nti abagagga ba Uganda mulwane nnyo Uganda ekyuke emirembe kuba mmwe mufiirwa. Abaavu tetulina akeedi, abaavu tetulina mamotoka gali awo, abaavu tetulina mataka gonna gabbiddwa gatwalibbwa mu abagagga. Abaavu tetulina kye tufiirwa. Ofundako n'omugagga alina kyafiirwa naye ffe abaavu tufiirwa ki? Eggwanga ne bwe liggwawo. Obaako mukategedde oba temuntegedde? Ku bbula ly'emirimu eriri mu ggwanga lino, obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lino, mwami Tibahabulwa engeri gy'afubye okukuumira bannayuganda mu bwavu akirabye luvannyuma bino BPDM bye yalonkinga mu kukuuma bantu ng'abagagga balina kye bafiirwa. Bannayuganda at this point in life tebalina kye bafiirwa. Wakeerewa, waliwo time nga kiri too late to handle. Embeera bw'oba olaba ng'olabye leero okukuuma bannayuganda nga bagagga nga balina kye bafiirwa, wawabuddwa leeti. You're dealing with the generation kati eyakooye, abantu abakoowu abatakyayagala kumanya kikiddako. Wulira omudigido guno. Educative. Omanyi nalabye omwagala bangi Kyagulanyi ng'awawaluka go omulimu. Honorable yamugambye nti kuba yakayimba akogera ku Uganda empya nga bwegenda okubeera. Yagalagaana emyaka gino gye tulimu Uganda weeri leero Kyagulanyi oba omwagalo oba tomwagala omwetaaga. Era ke kabonero akakiikirira enkyukakyuka leero. Mbadde mpulira ebigambo by'omukyala Goreti Namuga akyogeddeko n'agamba nti yagalagaana revolution leero ekulembeddwa Kyagulanyi. Oba omwetaaga oba omwagalo oba tomwagala omwetaaga. Nti Uganda weeri omwavu n'omugagga ffenna bitutwalira wamu kanywa. Gojja gamba nti oli mugagga era oli privileged naye omwavu ajja akutte ng'alina kyakwetaagako. Eri akaana ak'obuwala ke mbadde ndabaawo ku TikTok kayina botiki yako gye kabadde kaddukanya bambi awo Entinda kumpi ne Shell. Akawala babadde bakayita Agi. Akawala kattiddwa mu kiro. Kattiddwa mu kiro. Kati kikulaga kiggwali eyo atugoberera. Ojja kutuuyana mu bugubi obw'ekitalo oba mukadde wa kuyambeko abeeko kyakuwaayo tandikewo omulimu. Naye olw'okuba nti eggwanga lirimu abaavu emirundi emingi be banoonya ekyokulya bawammanta kiwammante mwe mujja okujjira n'ababbi. Omubbi nga ye anoonya kyatwalawo we bafamire ye kulya amale kujjawo obulamu bwo famire ye eryoka eriye. Embeera eno eri mu ggwanga naawe omugagga abadde agamba nti tebikwata kebe kutwalira wamu. Actually gwe ku affectinga nnyo n'okkira omwavu bwe mu affectinga. Gye buvuddeko abagagga abali mu ggwanga baakifuula kya katala nti balina okubawa amagye okubakuuma. And they made it open. Buli mugagga yenna ayagala amagye agafune. Baakikola kagenderere controllinga maali yammwe na bya bugagga bye buyina bategeere mufuna butya obw'obugagga bwammwe. Kati lewo we twogerera gwali eyo agamba nti nno tebikwatako ebiri mu ggwanga nontantiru ng'oli victim tojja kutegeera nti embeera eri mu ggwanga ekkakatako. Naye nkiwa
engeri gye mbawadde akatambi nga n'omwana omuto ajulira nti Uganda eri bubi. Kyagulanyi otukoledde obulungi obutagambika ya Rabbi. Ebintu bingi bye twali tutawa attention kati nga tubiwadde attention. Era omukyala Namugga alina bw'ayogedde lwaki neetooloola nnyo. Kamaloba akatambika Namugga naye nga tetunnakafuna. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko enamba yo eri awo ku mukono ogwa kkono gw'olina embeera muyita etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka maliraadi. Nyongera okubakunga era okutwegattako mu nteekateeka ya Umbrella Campaign ekyalwaninga only that madde nayimiriramu nga tuli mu trail naye ate mu budde buno twetaagira ddala manvuuli. Mu budde buno twetaagira ddala okulabika ntutimba Uganda yonna red. Mu mbeera eyo ngenda kubatwalirawo mu katambi k'omukyala Namugga tumale okufuna ate ye byayogedde ku Bobi Wine. Saawa eno oyinza okuba ng'oyagala oba toyagala kumanya. Honorable Kyagulanyi Robert Center mu next alternative. Tebabalimba. Do you know why? Mumanye ensonga lwaki buli kintu kikolebwanga bwe kyagala kati mu ggwanga lino. Everything is in a mess. It's because gino emyaka omuntu aba akooye oba oyagala oba toyagala Katonda yakola okukula. Gino emyaka omukulembeze w'eggwanga aba akooye. Bano bwe mulaba musuusuuta baagala kukuumirawo byabwe. Nabba kino okulembeza obujja buyinza obutanfevaringa. Nti ye yita setting the systems zumusobozesa kuba nti exiting obukulembeze mu mirembe. That is why tubonaabona ono si yatukulembera kati. Abatukulembera balala nnyo, command center ziri walala nnyo, but not him. So wano bw'omala kwekonvinsinga nti candidate 80 years plus gwa generation yeno ate n'waliwo ekintu kyemutannamanya because of decisions ezitwaliddwa obubi. Kyova olaba nti bano abaana ab'emyaka emito the 70% abali mu 35 years and below yensonga lwaki nti buli omu agenze nakyati generation eno temuyambye kubanga njagala obabula ffenna twawagirako mwami Museveni si ffenna oyinza okuba nga tomuwagirako naye nze namuwagirako kubanga he came with good ideas yajja nannungi naye n'ateekolera a proper exit and transition awo wasinza omumenya kale ffenna tusobola muyambako kumugamba nti naffe tufe nakyo ffenna tukitte teri agenda muyambako kukitta because we yali aleeta ebirowoozo bye ekyo ekyokubitta tekyali kyali kyakutereeza fe ogwaffe gwamuyambako okutereeza era nze nsinziira wano okwongera okusaba mukulu Museveni nze mbadde nkusaba it's not too late wadde okyali ku ballot okyasobola okugamba nti nze nvudde Kakonge for the good of this country siri ku ballot paper ekyo nakyo kikyasoboka olw'obulungi bw'eggwanga kikyasoboka okukeera ku makya nogaa nti you people nsaba mukkirize muzije ku ballot paper ya 2026 ze presidential candidate. A withdraw is allowed and is still available and kikyaliwo kikyasoboka naye abazzukulu tebajja kusonyiwa. You will not be forgiven by bazzukulu bw'ogamba nti abazzukulu jjajja bw'atisibwa akwata abazzukulu. Bintu bino wano biralamuko byakyuseemukko enkola n'enkwata ebintu gye bikwatiddwamu ebirumira bingi ebibuuzo bingi ansa ntono nnyo. So nze kya candidate gwakyalowooza ku candidate simanyi naye nze nsuubira nti bw'omala okutunula wano neweepimapima candidate Museveni teyali badde ku ballot. For me that is my analysis. Ate era ndowooza abazzukulu omulimu oba twagukola oba tetwagukola wali ng'amaze okukwata mu 2021 demand yalitandikiddeawo musaba ntukusaba todda ku ballot nebeera pressure from then but still it's not too late. Mbawattima nnyo bwe neetooloola okumalira data kubanga byonna mbyogedde. Vidiyo eno ebaddemu obubaka obw'enjawulo bungi obucommunicating ebintu eby'enjawulo ebaddemu okunyumirwa Modigido kwogatta n'obubaka obuli mu lwatu. Katufuneko ku launch ya manifesto ya National Unity Platform ng'ennyonnyolwa omukulu Haji Makolo Kavuma gye mbafundikira nayo video yaffe yakadde kano. Weekend ebigambo byange biba bitono kyenva mba compiling obutambi bwe buti. Mubeere mu weekend mu mudu ya weekend ate nga bwe muyiga bwe munyumirwa yembeere ebeeriwo. Enjiri y'enkyukakyuka tulina ogipromotinga mu buli ngeri either mu kuyimba oba mu kukola ekintu kyonna. Katugende mu vidiyo eno nkomewo abankuumire tugaba atakuumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mbalamusizaako mwenna bagoberezi bange olunaku luno olwa Sande ng'ennaku z'omwezi 12 sitera kujja lunaku luno naye olwaleero nsazeewo nzije. Lwaki nzize? Nti bampita muddu awulira yatabaaza engabo ya mukama we. President wange gwe nzikiririzaamu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lwajjo bwe babadde ba unpackinga manifesto yaffe wali ku kitebe ekavule gaggadde yatuwadde omulimu. Njagala kusaba mikwano gyange sikibasabangako musharinge video eno etuuke ku ba comrades bangi basobole okumanya ki ekyokukola. President Kyagulanyi bw'ayogera eba directive gye yawadde yatutegeezeza n'atugamba buli muntu mu busobozi bwo mu butono bwo kozesa omukutu gwo bagenda okuggala internet na message yaffe etuuse buli wamu. Message ki gye yabadde ategeeza? Message gye yabadde ategeeza kwe kutemaatema ebyo ebiri mu manifesto yaffe, so kitukakatako okukola as many as possible videos nga tunnyonnyola ebiri mu manifesto yaffe. Ennyinga ezo ensonga zaweereddwa ziri 11. Nja kwogerako ze nsobola mu kadde kano era nja kwongerako ezo ebbanga lye tunaamala nga tukyali baggule ku internet, kuba according to the information we have n'akyemalira bwakuno ng'akozesa omukongozi we Mwami Nnyombi Tembo bateekateeka okuggyako emikutu gino kuba gibatudde mu kifuba. Baleese jama mu campaign za president eremesa lives okutuuka direct mu bantu, naye bagenza okulaba abaana bazitebuse olwa technology aliwo ne bagitebuka. Kati solution yesigalidde nga bwe baggala Facebook ne tubeera ne VPN ne balemerera. Kati basazeewo ekyenkomeredde baagala kuggala mikutu gino. Naye tugamba ki? Nti ekyo bakikola oluvannyuma lw'okunafuya mainstream medias ezaali zirina otuwa ebintu bye zirina otuwa, okuba nti tuyina mainstream media eya UBC eya Uganda Broadcasting Corporation tesobola kupostinga wadde bintu bya Kyagulanyi. Kati ne media zendala baziyingiramu era nafunye n'amakutu n'amawulire kyabamu ku babadde bateesa ku mikutu egy'enjawulo egya radios ngaffe abakuba essimu batandise okukolagana ne ba moderators batandika okutulemesa okugjayo ensonga ezo. Kyetugamba nti sebaggala miryango ne beerabira emyaganya tujja kufuna awalala we tuzyogerera. Leero ntandise n'ensonga nga 2 oba 3 ezinatusobozesa. Bannaaye mbeegayiridde tusharinge video zino zituuke ku bantu president bwe yatugambye bagenda okuggyako emikutu nga message zaffe zituuse. 1. Ennyinga esookedde ddala erimu eddembe ly'obuntu nga okuuma constitution ng'ekola. Eddembe ly'obuntu eryo lyatemeddwa mu bintu bingi. Kikya kitegeeza okuba n'eddembe ly'obuntu kwe kuba n'obwogerero nga ku mikutu gino, kwe kuba n'obwogerero ku mainstream medias nga ffenna twogera kyenkanyi, kwe kuba nga tussa ekitiibwa mu ssemateeka. Ssemateeka wa Uganda eyakolebwa 1995 mulungi nnyo era si mubi n'akamu, naye kimuleetedde obuzibu kiri kimu ti bannaffe naye baganye omussa mu nkola. Kati ennyinga esoose ensonga esookedde ddala mu manifesto ya president waffe Kyagulanyi gyagenda okusookerako kwe kuuma ssemateeka wa Uganda ng'ebimulimu bikola. Okugeza bwe baba bagenda okukwata tebasindika drone, baweereza arrest warrant ne bakutegeeza nti tukwetaaga ku poliisi gundi. Olwo baba bakuumye ssemateeka agenda okujja okukwata ajjira mu kyambalo kya poliisi n'akweyanjulira. President Kyagulanyi kyagamba nti ekyo kiddewo
nga tukuuma ssemateeka. Ekyokubiri mu nsonga eyo nti tukuuma ssemateeka eddembe ly'obuntu nga ffenna twenkanankana mu ggwanga. Kinene nnyo naye nkikomezaawo. Gwe manya nti eddembe ly'obuntu okuuma ssemateeka kugenda kuddawo okwavaawo kati. Ensonga ey'okubiri eri mu manifesto ya pulezidenti waffe okukomya obuli bw'enguzi n'ensaasaanya ya ssente z'omuwi w'omusolo etasaanidde. Tubuuza baminisita 83 baaki. Kyagulanyi agamba tugenda kuba ne baminisita 20 mu bameka mu 2. Tubuuza ba RDCs n'abamyuka baabwe abasoma mu 5 baaki. Eyo yekendeeza ssente y'omuwi w'omusolo era ba RDC musevinge akasembayo kuba olwammwe lwayaba mugenze mu gavumenti empya temuliiwo. Tubuuza ssente z'omuwi w'omusolo ezigula emmotoka zino ezikuba obugombo obw'omujjirano zaaki. Tubuuza naawe kigattewo mu kulaba ssente z'omuwi w'omusolo ezisaasaanyizibwa ku bitatugasa. Twagala tuteeke ssente we zijja so si kumala gateeka ssente nga nakyemalira waakuno bwakola. Twagala zissa mu priorities z'abannayuganda so si z'abantu basse kinnoomu. Ensonga ey'okusatu pulezidenti gye yatugambye mu manifesto ye obwegassi obwawamu nga tusijjawo obusosoze nti n'osanga ba DPC abawera 100 nga bonna bava mu ggwanga limu. Tetugamba nti eggwanga eryo teriteekeddwa kufuna mirimu naye tubuuza be bokka abasobola abalala tebasobola. Baminisita lwaki abasinga bava mu kitundu kimu? Ba PS lwaki abasinga bava mu kitundu kimu nga ffenna tuli bannayuganda abaana baffe basoma tusomye naye ng'abalala tebabawa mirimu? Obusosoze twagala okuzza enkola eyaliwo mu bajjajjaffe nti ng'ojja omwana e Buganda n'asomera Mbarara University n'omujja e Buganda n'asomera Emwiri n'ava Emwiri n'asomera Mbarara. Ekitakyasoboka olw'obusosoze obuzimbiddwa mu ggwanga lyaffe mu mawanga. Eyo nsonga nno nkulu nnyo. Genda okole research mu ba DPCs abali ku mapoliisi ageetoolodde eggwanga lino. Oyinza okugamba bonna bakyayina boogera olulimi lumu. Batuuse n'okusangulawo ennimi z'eggwanga boogera lulimi lwa kitundu gye bakola ki? Tugamba nti ab'ekitundu ekyo ekya Western abangi gye bava nabo tubawa emirimu nga tugiwa mu kyenkanyi ng'ab'omu Buganda, Eastern, Northern. Eyo nsonga ya kusatu. Ensonga ey'okuna obwenkanya mu mpeereza y'emirimu oba public service gye tuwa eri abantu baffe. Okugeza ebyobulamu eby'obwenkanya nga tetugamba nti abamu bafuna ebyobulamu ebisukkiridde abalala ebya wansi. Amazzi amayonjo, ebyenjigiriza, ekintu ekyo nno kirimu ensonga nnene eky'obwenkanya. Amazzi amayonjo kwegamba okutuusa service delivery ku bantu kyenkanyi. Amasannyalaze okusala ku bbeeyi yaago. Lwaki gye tutunda amasannyalaze Kenya gaba ku layisi ng'ate ewaffe Uganda abagatundayo tetusobola goota ga bbeeyi? Ebyo byonna biri mu manifesto empya ey'omwagalwa w'abangi President Kyagulanyi. On top of that, we tuba twogera ku manifesto eno mbeegayiridde nkomye ku nsonga ey'okuna tuteekewo ekifaananyi kya manifesto eyo n'ekya pulezidenti waffe owa New Uganda. Tubalage nti ono ye President Uganda empya bw'eti bw'egenda okufaanana. Twagala ebikozesebwa enguudo zibeere nga zizimbibwa kyenkanyi so si kitundu kimu kuba na kolansi nga bw'otuuka mu bitundu ebirala mpompogoma. Obwenkanya obwo tubwetaaga. N'olwekyo bannayuganda bannange tugenda kukola vidiyo nnyingi ku nsonga zino temutwetamwa.